mawulire mabi nnyo agava mu bitundu ebyo eby'emukono. Mu bufu bwe bumu obwo ab'ebyokwerinda basitukiddemu okunoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko omuliro okwokya essomero lya Bamuzibe erya Salama School for the Blind ekisoga mu district ey'emukono. Bano bakulembeddwamu akulira ekitongole ky'amagye ekikessi ekya CMI Major General James Birungi ng'ono ageraageranyizza ekikolwa kino ku butujju. Alagidde poliisi okuwa amasomero g'omu byalo abasirikale. Abantu bagenze mbonyi ku ssomero lya Salama School for the Blind oluvannyuma lw'omuliro okwokya abaana 11 Bamuzibe ne bafiiramu n'abalala ne bagendera ku bisago. Abakuumaddembe basoose eggaana abazadde okuyingira essomero era ne bawanyisiganya ebisongovu. Abazadde abamu olulabye emirambo gy'abaana baabwe ne bazirika. Ab'ebyokwerinda nabo basitukiddemu okutandika okunoonyereza okubadde akulira ekitongole kya CMI Major General James Birungi, akulira ekitongole ekikessi Police Brigadier Christopher Damulira, adumira poliisi mu kampani Emirano Stephen Tanui, RDC w'emukono Hajat Fatuma Ndisa bannabitaka n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Nenga kyannaku nnyo nti abaana baffe 11 bajiiridde mu muliro guno, abaana abato abatalaba abateesobola naawe bw'oba okiwuliriza kinene nnyo kiruma. Hajati Fatuma Ndisaba agamba nti abaana abali obubi babongeddeyo mu ddwaliro. Abaana 7 bataasiddwa naye nga bali mu mbeera mbi. Batadde ekisoga n'etulagidde DHO aleete ambulances abajjewo babatwala e Mulago babeere nga bafuna obujjanjabi obw'amaanyi okusingako. Ategeeza nti kikoze bubi kubanga abadde mu nteekateeka ey'okukyaza omumbejja Anne ku Lwokutaano. Essomero lino libadde liteekateeka okukyaza omumbejja muwala wa Queen eyakaziikibwa e Bungereza ng'era abadde awakukyala wano ku lunaku olwokutaano. Neera katusuubire nti kino kye tulina tekigenda kutaataaganya mbeera yonna, ajje akyale tulabire ddala butya obuyambi bw'abadde agenda okuwa, oba oli awo asobole okubuwa, tulabe butya essomero lino bwe lyongera okusaasirwa kubanga essomero lino lya gavumenti. Major General Birungi alagidde Tanui okuteeka abasirikale bana ku buli ssomero eriri mu kyalo era obulombaganyi buno abutadde ku butujju olw'okuba nti omumbejja abadde agenda kujja mu kifo kino. You may not take it rightly the way you see it. There could be terrorism here, especially where you hear that it's such a VIP coming. But I don't want to preempt this. We are going to do all that it takes to investigate, and I am assuring you we shall get to the grassroots to know what exactly happened here. Ye minisita omubeezi ow'abaliko obulemu Asamo Helen atuuseeko mu kifo kino ng'embeera gy'alabye aginnyonnyodde bw'ati. Because the children are blind, they couldn't know how to run out of the room, and there was only one exit, the place where they have been sleeping. The matron was able to escape, and maybe she will give us more information. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Mori ku Kaduchu ategeeza gavumenti bw'egenda okukeberera endagabutonde z'abagenzi nga bakwataganya n'abazadde oluvannyuma bakole ku by'okuziika. Going to offer and do a DNA to identify the children who perish in this unfortunate incident together with their parents, so that we get to know which child belongs to whom. Abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu Central District y'Emukono, Reverend Peter Wakalwa Mukasa baliko we bannyonnyodde ne bavumirira ekibaddewo. Olunaku lw'eggulo nabadde wano nembeerako n'abaana abo nga bali ekyemisana n'enambula classes. Tubadde n'omugenyi omumbejja ava e Bungereza agenda okukyala mu kifo kino n'abakungu abalala bangi. Kale twazze wano okwetaba mu nteekateeka n'okulaba bitambula. Kyannaku kibi nnyo, tukeeredde mu mawulire ga biwoobe na ntiisa. Katusabe Mukama asobozese abaana bano okuwummula emirembe ataagumya essomero ne bakadde baabwe. Mbeera ya ntiisa nnyo. Olaba ng'omwana ne bwe yandibadde alina omukisa ogusobola okutaasa obulamu bwe, amazima teyagufunye. Era mu mbeera eno nkubira ab'amasomero mwenna muzimbe amadinisa nga muteekamu evacuation spaces, nga mulekamu spaces abaana ne basobola okufulumira in case of any accident. Ntuuse wange musanze omuddo mu nnamba
nsuubira ataafunyeko wadde kamugo konna ali bulungi naye abaana bonna baasibidde abasinga. Omwogezi wa poliisi mu kampala Emiliano Patrick Onyango akakasizza eky'abaana 10 omufiira mu njega eno ku nsonga y'omumbejja ani agenda okukyala ku ssomero lino ategeeza nti ebyokwerinda binywevu. Tewali security threat eyinza okumutuukako ne bamuwa go ahead okujja wano mu Uganda n'okutuuka kuki mu ssomero. N'abasirikale bafa bakeesi badde bamaze okujja wano ne bakakasa nti tewali obuzibu ye ateekwa okukola ki okujja tugenda kukola ki ogwafu ogumuwa security. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino.